Waniza program Taasa Makago nze nakachwa Rehema. Natate olwalero nkuletedde omwami ayitibwa Lukyamzi Peter ng'atemera myaka 65. Omwami ono alina obulemu nga tasobola kutambula era nga buli kimu akikolerawo wansi. Kale nno tabula naffe tugende eka Moja tumanye kiki ekimulese mu program Taasa Makago. Lukyamzi Peter. Wanjima. Osula otya? Yendiba. Obulamu bugamba ki? Je tulina. Ntuuse njagala okumanya ki ekikulese mu program Taasa Makago buzibu ki bw'olina? Ekindize program Taasa Makago bwanyola emyaka 5 nagula ettaka. Waligulawa? Naligula Nkowe ewa Kiso. Naligula akyali nkuza musomo properties nga njagala security. Ikubanga sitambula bulungi. Ekyakuliguza mu Sema property ngoyagala security. Nsigula ku bano. Nenga batenga busina manyi. Kangula takala ino manyi pawasawo. Nali njala kudda wantu nimeddaga nebiki ebintu ebinyangu byobusawo bwange. Kakati nempala abaana sente bagenda ne baligula. Kakati yonna okujjawo nasega zaako sigaza gundi kuliyingiza mu gundi olibere yange yennyini nasasula miliyoni nasasula 4 n'ezero nsasula. Ettaka lyenkana ki era waligula sente meka? Dene disukka mu ploti emu. Waligula sente meka? Nagula $5,000. $5,000? Miliyoni 5. Waligula miliyoni 5. Kati miliyoni 5 ezo wazikwasa ani? Nazikwasa abaana bange babiri. Era nabo nali ndowooza nti mulimu omu atali mukyamu naye nomulala mukyamu nenze bakwasa amanyi nazo nungi. Ne batwala ne basasula ne batebwandiwo byonna endagaano biki byonna naye ebimu nasayiningira wano nkuza nga tisigadde kugenda eri mu landlord mulandi gundi enkulu okuwa transfers. Bakusayiningira transfers? Basayiningira transfers nazo nziina. Katwaki abantu bakusayiningira transfer? Bakuwa ekyapa ne bakusayiningira ne transfer nga bakijja mu Sema baliteeka mu mannya go. Osobola otulaga ku transfers ezo ezasayininga? Ekyapa kyo ekyakuweebwa kyo kiri? Ekyapa kyekino. Transfer yino. Ekyapa kino kisoma Uganda the land register. Kakati ne balaga wano nti Semakula Ismail nti nanyini ekyapa kino otwogerera. Bwe tutuuka wano ku bugazi bwayo bakulaga decimals 73 ze yagula. Kakati wano ne bakulaga nti district Mengo, county Busiro, block number 198 ne plot number 711. Kakati transfers ezirwa zogamba zibakusayiningira? Transfers eziyo. Ekandabe. Ya mukulu Lukyamzi agamba amusayiningira transfer era zino transfer Semakula Ismail. Kakati nga transferinga era plot zina plot 711 ne block 198 engaziwe Lukyamzi bazijja mu Semakula Ismail nga baziteeka mu Lukyamzi. Kati baba bakusayiningira zino transfers kyo kyagaana ogenda okufuna ettaka lyo transfers zigende maaso. Nali sina kujja kufuna sente ezo genda kujjayo ate nga nkyalinzeeko naye bwe natuusa okugendayo tebakimpa. Kakati wano twagala okumanya title eri original eriwa? Title eri original eri mu basiikale bagitutte ab'e Kampala Road. Lwaki bagitutte?
anti kola musango batandike kunamiza anti kati sibitegeera sema akuguza ettaka akuwa ne transfer akuwa n'ekyapa ekiri mu mannya ge kati ate ku poliisi omutwalirayo kasokoleke olwo bwayitawo omwaka nga gumu ne bankubira simu nende bangayasima property emanga nti soko tuwa ekyapa ekyo tunayo tugenda okulongoosa ali nekya waliwo omuntu agala okupangisa ettaka lyo bangamba nti abagundi aba WBS bagala kulipangisa omwana ligula kasozi bagala kuteeka omuzinda munanga wange ono omwana wange abagula ettaka ey'omu najja ekyapa nekimona nakitwala kati byakidza yazza ebyapa ebyo bibiri nenkuyosonogadde omuntu abeera tena ebyapa binyawe nkimanyi nakati esikituufu biretuverifying omuwa ekyapa kimu akomyawo ebyapa bibiri nga omaze okukola transfer oba kikyali mu kyasemu nga sinakola transfer wabula akomyawo ebyapa bibiri nga bikyali mu ki ekigaana okukola transfer transfer sinafuna sente zaali mmeka zaali 40 gegakyakulemye naye nga sinazifuna naye nga nze nkimanyi zirina time bwetaba kibi ofuna transfer kubanga awo wali akola okufuna sente kati omwana atwala ekyapa akomyawo akomyayo babiri nebuuza bangajja nkolo nali nyina motoka era salwawo kawungezi nenkola neŋŋendayo bwe nagendayo nembangamba nti ettaka olwo linabadde yakoze obugundi eri yayozezaamu mutabani kino ne kiriyo tuverifyinge nze nja kikuwa kimpi oyo mwami nyini yanguza kati nenga nedda sewo ojja kumpa akantu akategeeza enanga era ono kyankolera nina olugini yakyo okay wano agamba nti Haji Muyingo erinnya ekyasi kiraba of Sema Properties Limited have received a title block number 198 plot number 711 Busiro for verification. Haji Muyingo n'asayinga n'ateekako ne namba z'essimu bw'omuwa ebyapa bibiri verifying ddala ekituufu kyekiriwa abitwala kakati angantabula sometime nja kujja okola ki ojje kati n'ekyapa oba otuma omuntu akolera ekyapa ekituufu nterina ekyapa ekituufu kyo kyekino naye twagala kukwata mwana oyo mpulira oba omwana gyali tukole plan tumukwata omwana taliyo apangisawo naye nja muyita mukwata kale kakati benakomwana nga mukolera plan bajje bamukwata omwana kwana nanjala mukwata abasema bebagala okukwata omwana lwaki polisi si yekwata omwana ate bangaba mfuna mukono wa polisi mugamba nkwata ng'agana kino kisoboka obatali reference ng'agana omwana nga bomba kwesoma kati mujje mwekwatire nga babibuzaabuza kati ngambewawo kati after sometime ngakuba tikati ekyapa kyange oba ebyomwana ebyokumukwata biganye bamaze okuverifyinga ebyo tebiiyo gwejja okujja n'oli omwana mwali mwagala okubba ettaka nenga nti naye nga nze mu mutima mmanyi ng'ebyedda toba na ekyapa kyo ne bakibba ekyapa oba omaze kati nenga nti ebiri abantu bayaye nendika for some time oluvanyuma nenzirayo kati nembingizamu omusirikale nemusaba mugundi mukulu wekira nanga nti mumpe nebalula ziwandiika netandika obigoba omusajja yali abiganye obimpa ng'amugemu ng'abiganye omusira nangamba era nabikuwa namukanti gende wompola amusingako nagenda omukulu jingo twatokwakala bulungi era yatugamba tugere tumwabire kati jingo nagata ababbe ettaka kakati kijja okukola ti bweyeja nemukanti kati owakinyimi bagambe ngenda mu media
mbatangaze babi tegeno bagaba musigale mukatera kakati ku ttaka lyo kuliko kyebyo byonna okyali mu kulwanagana twatte ekyapa bakiverifying ani ali ku ttaka sikuli muntu ettaka kuliko nsiko manye ettaka ebedda wagulanga ettaka nebwaleka neiberamu emiti nga tewali kasita wanga nekyapa kati muna olwokuba nze sobola kutambula gendayo era sayina muntu toyina ku baana basobola kuyambako boganti tosobola tambula ye wabaki okuba nga tosobola tambula anti nafuna spinal injury back eno backbone nga tukyasomedde twali mbyo obuscout bino biki tugenda taze antugenda wa nengwa kati nakukubo nekyempiramu obulwadde bujja nga bukula kati muluvanyuma ate bwana ali bubi nnyo naye muluvanyuma benabona magulu negagana otambula byonna nemikono embeerawo neyiya bino byokukola nti muluvanyuma olina akolaki nagamba nti tagenda mumiria tagenda mumiria omusajja nati tugenda mumiria ne bamudiza ekyapa olwo bakiddiza muno togenda mu media ne bamudiza ekyapa wawayo ebyapa bibiri byonna babiteekamu wawayo bampa kimu ba verifying bampa kimu ne bagamba ba verifying kati ne bagamba ati anedda ekyapa kimusoba mukino bakyeba mukimu nejingo oyo noli omusajja namuga nti ye nakyeta ne bakikola olwo kyayira muno eno yenkadde wenagulira kati olwo nga kiyira muno nga tukyagenda n'emboozi ya mukulu Charles katusooke tuwumulemuko katono ate tukomewo